Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasibye mutya, mwasuze mutya, kansubire nti nno mwasuze bulungi. Ffe tuli wano Abannayuganda tuli mu nsi eya Saudi Arabia, naye twagala okuyambibwa okuva gye muli mwenna buli ali eyo gwe kikwatako, abakola ku nsonga z'abakozi mu nsi ye Uganda ne mu nsi ez'enjawulo. Twetaaga okuyambibwa okuva gye muli bannange. Tuli wano tetulina buyambi, tuli abaana nkaaga. Batusuula ku poliisi, babosi baffe batukasuka. We twabagamba nti nno twagala kudda waka ne batukasuka mu makubo, abamu kuffe ne batukasuka ku poliisi. Abaana bali wano balwadde, tebalina buyambi, amazima tuli mu mbeera nzibu nnyo. Naye ab'emikwano twetaaga kuyambibwa kuva gye muli. Abaana nkaaga bwe batugamba okuddayo ku ofisi batutulugunya ne batugamba nti nno tusasule ssente ze twakola tutya, ze tumaze wano nga tutudde, kubanga tumaze wano abamu kuffe emyezi 6 nga tetukola. Amazima embeera nzibu. Naye olumala batukasuka bukasi tuli mu mbeera mbi, bangi balwadde banafe tebaliwo wano babagalidde mu zirumuzi eyo, abantu tebasobola na kwogera, kulya kubinyala babakuba kwangawala ebiwundu byonna nabamukubakuba, tusobola na kwogera, tusobola na kwekisa, tuli mu mbeera mbi bane tutavuga emirudu gwe kikwatako yenna banaye mutuyambe. Ate nga buli lunaku lwe tubeerawo batusasuza, batugamba buli lunaku lwe tubeerawo tulina osasula emitwalo 15 egya Uganda. Kati bw'odda ku ofisi oba omazewo emyezi 6, ofisi ekuwa bbiiru y'emyezi. Abaana balwadde babasibira eyo, abaana babasibira eyo. Mutuyambe bannange, embeera nzibu nnyo, mututaase bannange, mututaase. Abannayuganda tuli nkaaga, mututaase. Abali eyo mwenna abakola ku nsonga z'abakozi, eyo enamba address yeyo wetuli, ekifo kye tulimu n'enamba yeyo. Bannange mutusaasire, embeera nzibu nnyo. Twagala kudda waka, twagala kudda waffe. Batusibye, twagala kudda waka. Tulina abaana tetukola, batusasuza ssente buli lunaku emitwalo 15. Ate nga batukuba n'okutukuba. Mutuyambe mama, mutusaasire. Tuli wano bangi, baana nkaaga namba, tuli wano batusibira abamu mu gundi. Mutusaasirire ddala. Twamala kwa zi contract zaffe, tebatuyambye. Ono wana ali wano talina buyambi wuuyo, yeebase wano. Abaana bali wano balwadde, bamukubakuba yenna emikono, yenna ajjudde maga. Bannange mutusaasire, Uganda yaffe bannange muliwa, mutusaasire. Amanya Bampita Kwagala Esther, ndi mu nsi za Saudi Arabia. Ensonga zange zimbadde njagala okunyumizaako, kubanga wano we tuliwo Abannayuganda bangi nnyo, naye abamu bo bali mu kufa, engeri y'obuyambi. Naye bambi mbadde nsaba njogerekoko naawe bw'obanga toli bize nnyo, mbadde nsabye njogerekoko naawe ssebo. Nze mpitibwa Kwagala Esther, ndi mu nsi ya Saudi Arabia, era gye nkoledde okumala emyaka gyange 2. Olwatuuka munnange, mukama wange ne mugamba njagala kudda waka. Mukama wange nankasuka wabweru, nagamba tambula ogende ku poliisi. Nabeera nga sina kyakola, era bwe ntyo poliisi bwe yandaba nekola ki? Poliisi nenonda. Poliisi bwe yanonda nebeerako awantu we yanteeka. Awantu we yanteeka waliwo abaana bangi nnyo. Waliwo Abannayuganda bangi nnyo. Abamu bafudde, abamu balwadde, abamu babatulugunya mu ngeri ey'enjawulo. Amazima tuli abaana bangi. Abannayuganda tuli mu nnaku, Abannayuganda tetulina kuyambibwa. Abasajja batugambe ku embasi yaffe eya Uganda. Embasi we yajja yakoma ku kintu kimu nti tugenda kujja
okuva nakati tebaddanga kujja kutuyamba. Amazima abaana bali mu nnaku, abaana bali mu mbeera nzibu, abaana beetaaga okudda ewaabwe, abaana tebakola, abaana balina obuvunaanyizibwa, ddala abaana bali mu mbeera nzibu nnyo. Naye mbadde nsaba obuyambi bw'omunnange, bw'obanga osobola mbadde nsaba otuyambe. Abaana tulinga nga 5 Abanayuganda abali wano, tuli 6 naye tusaba buyambi, abaana bali mu kufa bannange, lumirirwa eggwanga. Nga mwasalawo okuyamba abantu, mazima mutuyambire ddala, tuyambe, tusaasire ng'omuzadde bw'asaasira omwana we, tusaasire munnange, tusaba buyambi. Nsigadde nga ndi kwagala Esther, abamutambulako kontrakiti bamaze wano emyezi 6, abamaze emyezi 6 bali babakolako. We babazaayo ku ofiisi abamu nga balina ofiisi zaabwe, ofiisi ate zongera bwongezi kubatulugunya nakubamalako mirembe. Bambi mutuyambe, tulabika gavumenti yaffe ye Uganda esobole okutuusa ewaffe ku butaka, at least tutetenkanyizeeyo, tulabike nga tubeerawo nga tuli balamu okusinga bwe tunafiira ku mawanga, ate nga n'okuvaayo kigenda kubeera kizibu. Tweyansiza nnyo, tweyanzenge. Mukama n'akuwa nnyo omukisa ng'otuyambye ate ng'otwanuka